Banaye mukomeo tuddeyo network ebadde tucyankalanyimuko banaye mukomeo tuddeyo candidate wafunye kaadi tugenda bayisizaamu ku lukwakwayo national unity platform ekibiina kimaze okufulumya abatongole baakyo abagenda okukikwatira bbendera ku mutendera gwa parliament mu kulonda kwa bonna okubindabinda nabwe kityo beerako olaba oba candidate wafunye olaba oba gwe bakuweereza yoyo amalirayo ddala nkakasiza ddala nti yoyo abeera amalirayo ddala kubanga ekibiina kya national unity platform kirina akakuŋŋunta ng'ekibiina ekyagala okugyawo nakyemalira kirina eriiso jjo gye erikira ku lyabalala ku ly'ebibiina ebirala nabwe kityo beerako tubawe live update ani afunye kaadi ya national unity platform ani atafunye ebibadde byakafulumizibwawo bye bya central region nga tutandise ne districts nga ne district eya Luweero district ya Luweero ng'eno Museveni gyatwalanga Mecca ye Uganda wadde nga yeerabirwa omubaka agenda okukiikirira abakyala mu lukiiko lw'eggwanga bamuyita Brenda Nabukenya omubaka agenda okukiikirira Katikamu County North bamuyita Sekabira Dennis akomyewo omubaka agenda okukiikirira Katikamu County South bamuyita Kirumira Hassan Honorable Kirumira Hassan akomyewo bamunaanika County bamuyita Sekitoleko Robert teweerabira nti Luweero erina ababaka abakyala abakiise babiri kuliko Nakawooya Esther kuliko n'omukyala gwe bayita Nakawooya Esther tugenze Nakaseke woman representative munsonyiweko bannange Luweero akiikirirwa omubaka omukyala omu Brenda Nabukenya tugenze mu Nakaseke omubaka omukyala ayiseewo okukiikirira national unity platform mu lukiiko lwa byonna bamuyita Nakawooya Esther Nakaseke Central County omukulu Alan Mayanja Honorable akomyewo Nakaseke North County Kayanja Geoffrey Nakaseke South County Honorable Rutamaguzi Semakula tugenze Nakasongola Nakasongola agenda okubeera omubaka omukyala akiikirira district ya Nakasongola bamuyita Mahoro Sharon Emily Nakasongola afunye kaadi yammwe okubakwatira bbendera ng'omubaka omukyala oba omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga bamuyita Amahoro Sharon Emily Budiebo County teweerabe tuli mu Nakasongola mu district ya Nakasongola bamuyita Kiza Adriani Nakasongola County bamuyita Cheyune Ivani nziramu abe Nakasongola woman representative wammwe bamuyita Mahoro Sharon Emily abe Budiebo County agenda okubakwatira bbendera bamuyita Kiza Adriani mubaka wammwe gwe mugenda okutiikinga temwerabira nti bano abamaze okusengejjebwa be babawandiddwako edduso ekibiina kya national unity platform nga buli w'omusanze tiikinga butiikinzi buli w'osanga umbrella Nakasongola County Cheyune Ivan mumumanyi musajja waffe Cheyune Ivan owazunguli amaze okufuna kaadi tugenze mu district ey'Essembabule omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu parliament abantu b'Essembabule Nina Kankunda Nina Rose Nalugoti waffe mwanyina wa Haitawa mulengera wala abantu b'Essembabule oyo mukyala ategeera ebizibu byammwe kubanga agenda kusobola okubirabira ewala ate nga abiwangaddemu ate nga ku ground abaddeko ebibaluma abimanyidde ddala bulungi omwana mmwe mumulabiranga ddala Nina Rose abantu b'Essembabule ng'omubaka wammwe omukyala Nina Kankunda wonna w'omusanga ng'aliko akabonero ka umbrella tiikinga Mawogola North Country omubaka wammwe bamuyita Namugaggoleti Honorable Namugaggoleti mubadde mulaba yeegulidde erinnya naddala okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga n'okuzirambika mu ngeri y'ekikazi kikulu wadde nga mukazi naye mukazi gwe oli musajja era kaadi eya national unity platform obadde ogigwana abantu b'e Mawogola West County
mugenda kukiikirirwa omubaka Mawanda Muhammad. Abantu b'e Mawogola West County, Mawanda Muhammad ye mubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Abantu b'e Mawogola North, Sematabi Idi ye mubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Abantu b'e Miyaga County, Tumusiime Isaac ye mubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga. Njiddamu lisiti y'Essembabulo omulundi gumu omanyi omubaka gw'ogenda okutiikinga ku ky'omubaka omukyala. Tiikinga omukyala gwe bayita Nina Kankunda, abangi gwe mumanyi nga Nina Rose, mwannyina wa Hightown, omukyala omuwanvu alengerera ewala. Mawogola County South, londa Namugga Goleti. Mawogola West County, londa Mawanda Muhammad. Mawogola North, londa Semata Idi. Lw'Emiyaga County, londa Tumusiime Isaac. Tugenze mu district y'Erwengo. Mu district y'Erwengo omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Namuyanja Christine. Mu district y'Erwengo omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Namuyanja Christine. Omubaka agenda okukiikirira Bukoto County West bamuyita Kamusiime Smith. Omubaka agenda okukiikirira Bukoto County Midwest bamuyita Nabalama Asmati. Omubaka agenda okukiikirira Bukoto County South bamuyita Hakim Saula. Tuzzeeyo mu district y'Erwengo okubategeeza baani be mugenda okutiikinga ku ballot paper mu kulonda kwa bonna abagenda okubakiikirira abagenda okusalawo future yammwe emyaka 5 era abeeteefuteefu okwetaba mu protestive vote nga bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga batuuza omukulembeze His Excellency Bobi Wine mu ntebe n'okulaba nga bannayuganda bonna banunuka. Abantu b'Erwengo nziramu okubategeeza abantu be mugenda okutiikinga nga bajjidde ku ambulere yeewangulidde kkaadi ya National Unity Platform okukiikirira abakyala b'Erwengo mu lukiiko olukulu lw'eggwanga bamuyita Namuyanja Christine. Bukoto County West bamuyita Kamusiime Smith. Bukoto County Midwest bamuyita Nabalamba Asmati. Bukoto County South bamuyita Hakim Kiza. Mubateekeko eri honorable kubanga ndabira ddala nga bano batuuse dda mu parliament oba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga luyite ssetteeserezo mu lufuutefuute. Tugenze mu district ey'Ekyotera. Mu district y'Ekyotera omubaka omukyala agenda okubakiikirira ku kkaadi ya National Unity Platform bamuyita Omuzirankima Nantongo Fortunate Rose. Muzzukulu wa Mugema Nantongo Fortunate Rose ye mubaka agenda okukiikirira abakyala ab'Ekyotera district. Kakuuto olowoozaani olweza lwe Kakuuto kojja Geoffrey Lutaya. Teri ddogo eri Isirayiri bikkula Bayibuli, teri ddogo gyali jjawo bukafiiri. Honorable Lutaya Geoffrey yagenda okuddayo ng'omubaka akiikirira abantu b'e Kakuuto, ate Kyotera County egenda kukiikirirwa Lukwago John Paul Mpalanyi. Kyotera County egenda kukiikirirwa Lukwago John Paul Mpalanyi. Nziramu abantu b'Ekyotera amaaso gammwe galina okutunula ne peeni zammwe we zirina okutiikinga akabonero kaffe akambulera we kagenda okubeera. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'Ekyotera mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ku kkaadi ya National Unity Platform bamuyita Nantongo Fortunate Rose. Abantu b'e Kakuuto owammwe ennyini yakomyewo gwe mutegeerera ddala obulungi Honorable Geoffrey Lutaya. Abatuuze b'e Kakuuto bagambye tatukoze bubi yadde n'akamu atukoze bulungi ebitagambika mumwongere kkaadi akomewo era atukiikirire. Abantu b'Ekyotera County Lukwago John Paul Mpalanyi yagenda okubakiikirira. Kyotera waliwo abazirankima babiri abafunye kkaadi eza National Unity Platform. Tugenze mu Kalungu district. Sharing a video, tambuza video, lwaki obeera Nakyeema yakyogamba oyagala kunnyumirwa wekka. Kyogamba obubaka buno oyagala butegeera wekka. Waliwo baganda baffe abakaluubirirwa okusoma abatatwala budde kutunula ku buli ditero ku buli kiwandiiko nga kibanguyira nnyo obbamenyeramenyeramu kwena ensonga ne balaba ndaba oba ne bawulira mpulire wadde nga tebafunye budde bugisoma. Waliwo bannaffe abali ku mirimu abakola nga tebagenda kufuna budde kuyisa mu lisiti. Bannaffe abawangalira emitala w'amayanja kwe kusalawo nzije njibamenyeemenyere temutegana muleme ne kutegana kuyisaamu mu biwandiiko okujjako nga munaaba mugenze
konfaminga byenjogedde oluvannyuma lw'okumaliriza emirimu emingi gye mukola. Tugenze Kalungu, omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Shakira Namiro Zinga. Abantu b'e Kalungu, omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ku kkaadi ya National Unity Platform bamuyita Shakira Namiro Zinga. Abantu b'e Kalungu West, Sewungu Joseph Gonzaga bagambye nti atukoze bulungi ebitagambika mu mwongere kkaadi akomewo atukiikiriye mu Uganda empya bw'aba atukiikiridde bulungi mu Uganda enkadde. Kitegeeza ne mu Uganda empya agenda atukiikirira bulungi. Big up on yourself, sir. Sewungu Joseph Gonzaga. Kalungu East, Kiruluta Yusuf Junior Nkeretanyi, a small boy with a big brain, yewangulidde kkaadi ya National Unity Platform okukiikirira abantu ba Kalungu East mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Kalungu list yammwe njiddamu omulundi ogusemberayo ddala. Woman representative oba omukyala agenda okukiikirira abakyala b'e Kalungu mu lukiiko olukulu olw'eggwanga, Shakira Namiro Zinga yagenda okubakiikirira. Omubaka agenda okubakiikirira ab'e Kalungu East bamuyita Kiruluta Yusuf Nkeretanyi, mumulabiranga ddala. Ab'e Kalungu West nga bulijjo Sewungu Joseph Gonzaga mugambye tyakomewo, mubalabiranga ddala, mubatiikinga era mukimanye nti future yammwe eri mu mikono gyammwe. Akaluluko ye future yo. Kyogenda okusalawo leero kisalawo obulamu bwo emyaka 5 emirala. Nabwe kityo obukulembeze bwe tugenda mu Uganda empya twetaaga nnyo abakulembeze abanaategeera omukulembeze era bemuweereza baba agenda okukola nabo. Abantu b'e Rakai, woman representative, tugenze mu Rakai Kalungu tuvuddeyo. Omukyala agenda okukiikirira abakyala b'e Rakai mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Nalubega Grace. Woman representative omukyala agenda okukiikirira abakyala ab'e Rakai mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Nalubega Grace. Wonna w'omusanga ku ballot paper agenda kubeerako akabonero nti Ambulera tikinga butiikinzi Kochi Kaunti. Muzzukulu wa Mugema Kiggundu Elia Busango yagenda okubakwatira kkaadi oba National Unity Platform gwesiimye avuge mmotoka ye Kalungu avuge mmotoka ye Kochi County agirete mu parliament. Buyamba constituency atuyine Aberi National Unity Platform gwe wanzeeke Dusu nzira yeera kayiba representative bamwe bemulina okulabira ddala mu kulonda kwabo n'okubatwala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Woman representative oba woman MP Nalubega Grace, mubaka omukyalo wa Rakai Kochi County Kiggundu Elia Busango Buyamba constituency atwine Aberi yagenda okukiikirira abantu b'e Buyamba. Nabwe kityo mubalabiranga ddala be bagenda okubeerako akabonero ka Ambulera era omukulembeze n'obukulembeze bwa National Unity Platform obusiimye butambule nabo lw'okununula eggwanga oba mu lutabaalo luno lwe tugendamu mu kalulu ak'ebyafaayo ke bayita protest vote akatabeerangawo mu byafaayo by'eggwanga. Tugenze Kalangala mu bizinga. Woman representative oba omubaka omukyala agenda kubeera Nakimuli Helen. Kalangala woman representative wammwe agenda kubeera Nakimuli Helen. National Unity Platform gwe wanzeeke Dusu agenda akiikirira abantu b'e Kalangala. Bujumba County abakyala b'e Kalangala Bujumba County Semakula Rajab muzzukulu wa Ndugwa omugave. Bujumba County tuli mu Kalangala. Semakula Rajab ye mubaka agenda okubakiikirira obulungi. Kyamuswa County Daudi Nkambo Sennungi yagenda okubakiikirira. Tuzeeye Kalangala oba tugumize Kalangala okubalaga abantu bemulina okulonda ku lwa National Unity Platform oba ku lw'eggwanga lyammwe nga tugenda mu Uganda empya. Jjukira nti bano mugenda kuba temulonze bulonzi babaka wabula mugenda kuba mulonze kabineti. Woman representative Kalangala Nakimuli Helen. Bujumba County Semakula Rajabu. Kyamuswa County Daudi Nkambo Sennungi. Tugenze Masaka. Tambuza video tugenze Masaka. Masaka Bukoto County munsonyiweko. Omukyala oba omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Masaka bamuyita Namutaawe Joani. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Masaka bamuyita Namutaawe Joani.
Bukoto County Central bamuyita Kivumbi Jamiru. Bukoto County East bamuyita Kanyike Ronald. Tuli Masaka. Omubaka omukyala owa Masaka bamuyita Namutawe Joani w'omusanga Tikinga omukulembeze yamukusindikidde n'obukulembeze bw'ekibiina kya National Unity Platform. Bukoto County Central Kivumbi Jamiru Tikinga. Bukoto County East Kanyike Ronald Evans Tikinga e Masaka abeba representative bamwe. Masaka City. Tugenze mu Masaka City. Masaka City omubaka omukyala agenda okukiikirira Masaka City mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Nalubowa Rose. Omubaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga ky'e Masaka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Nalubowa Rose w'omusanga Tikinga. Kimanya kabonera ndowooza mutegeererawo ddala bulungi. Kimanya kabonera abakwatidde bendera ku lw'ekibiina ki National Unity Platform bamuyita Kuteesa Patrick. Nyendo Mukungwe Lubowa Sebina Javiira. Wano tukatirizeewo nnyo mu Masaka City simanyi oba mutegeera kyentegeeza. Alwana agambye yeeko gwofunye kaadi nze ndi munnamagye ffe bannamagye tetwetaba mu bintu byammwe ebyo bya bufuzi. Ffe tukubira salute ababeera bafunye kaadi oba tubalangirira oba tubategeezaako ku babeera bafunye kaadi amawulire ne mugafuna neffe tetukkirizibwa mu bintu ebyo. Sijja kugamba nti nina gwensanyukidde okubanga agifunye oba nina gwensanyuse okubanga tagifunye era siina lwenyize okubanga waliwo atagifunye. Ffe tuli bannamagye mu Masaka City. Omubaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga kya Masaka City mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ku lwa kaadi ya National Unity Platform bamuyita Nalubowa Rose. Omubaka agenda okukiikirira Kimanya Kabonera bamuyita Kuteesa Patrick. Kimanya Kabonera teweerabira nti weewali enzige eyatulyamu olukwe gye bayita Abedi Wanika omuwageewo nnyo nti jju Kuteesa Patrick jju. Nyendo Mukungwe Lubowa Sebina Javiira yeddira njovu tofudde. Lubowa Sebina Javiira nkwagaliza buwanguzi bwokka. Tugenze Bukomansimbi. Mu district y'e Bukomansimbi omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nannyondo Veronica Namaganda. Yabaddeyo. Beeyi ya birime nalyo mulyongereko lirye. Bukomansimbi omubaka omukyala agenda okuddamu okubakiikirira bamuyita Nannyondo Veronica Namaganda. Okusinziira ku byajjiddwa ku ground abantu b'e Bukomansimbi bagambye nti omubaka omukyala ffe tukyayagala Veronica Nannyondo Namaganda. Nannyondo Veronica Namaganda mukookereke ddala ti bbeeyi ya birime. Bukomansimbi North County Nsereko Christopher Kayongo Enganga. Bukomansimbi North County Nsereko Christopher Kayongo Enganga. National Unity Platform gwe wanzeke dusu okugenda okubeera omubaka akiikirira abantu b'e Bukomansimbi North County Nsereko Christopher Kayongo Enganga. Bukomansimbi South County Kayemba Solo Honorable Kayemba Solo nga bulijjo. System Magwan Minaiza Yagada muganda wangi kuliko olutabaalo yogayoga olutabaalo naye njagala okutegeezaako nti eno ebadde primary twolekera okulwana okukyasinza okuba okw'amaanyi gwe tusinga okwetaagamu obuwanguzi obusingira ddala. Kayemba Solo Bukomansimbi ababaka be mugenda okulonda ku ballot paper ku lwa National Unity Platform abagenda okujjira Kabonero Ambulero bagiyite manvuuli. Omubaka omukyala akomyewo Nannyondo Veronica Namaganda muyite bbeeyi ya birime. Bukomansimbi North County Nsereko Christopher Kayongo Enganga. Bukomansimbi South County omubaka mwakomyewo nga bwe mwasabye abakulembeze ba National Unity Platform oba akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform. Kayemba Solo akomyewo. Tugenze Lyantonde omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nalubega Halima Zalwango. Abantu b'e Lyantonde omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko lwa bonna olw'eggwanga giyite Parliament mu Luzungu, mu Luganda giyite Ssetteeserezo bamuyita Nalubega Halima. Kabula County Mugenyi Semanda gw'ogenda okutiikinga ye mubaka wo National Unity Platform gwemaze okusunsula ku lulwo kubanga gwe wagigamba
nti yalina okunkiikirira. Tugenze mu district ey'e Mubende, omubaka omukyala agenda okukiikirira district ey'e Mubende bamuyita Nannyanzi Hope Felicita. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district ey'e Mubende bamuyita Nannyanzi Hope Felicita. Tambuza video ogambe nti omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Mubende bamuyita Nannyanzi Hope Felicita. Mubende Municipal Naabawanuka Sumaya yagenda okubakiikirira National Unity Platform gwe Wanzeekeka Eddusu kubanga nammwe gwe mwagigambye nti gwe mwetaaga. Buweekula Kaunti Ndagizimana Stephanie yagenda okubakiikirira abantu b'e Buweekula Kaunti. Buweekula South Kaunti Sempiira Edward yagenda okubakwatira kado, yagenda okubeera omubaka wammwe mu Parliament egenda okuddako eya Uganda empya. Kasambya Kaunti Kyagera Peter ye mubaka gwe mulina okutiikinga. Nzizeeyo e Mubende omulundi gumu mumanyi abantu be mulina okutiikinga. Omubaka omukyala Nannyanzi Hope Felicita. Mubende Municipality Naabawanuka Sumaya yagenda okubakiikirira. Buweekula Kaunti Ndagizimana Stephen yagenda okubakiikirira mu Uganda empyaka. Buweekula South County Sempiira Edward ye mubaka wammwe agenda okubakiikirira mu Uganda empyaka. Kasambya County Kyagera Peter yagenda okubeera omubaka wammwe National Unity Platform gwe Wanzeeko kadi omulaba tiikinga. Abo bebadde b'e Mubende, abantu b'e Mubende, yeyo listi ey'abakulembeze bammwe emaze okufulumizibwa. Tutambudde tugenze ekyakwazi. Tugenze mu district eya Kyankwanzi. Waliwo abuuzizza nti Waluka gaafunye ayagala ebiyika yabaasuna nze nsembula mpola mulemu okumpubwa. Bwentyo bwe nkola nno ne munyeenya emitwe ne muntendereza mu banyumya ennyo nnyo saate eddoboozi lyange lyekkerevuvu nga n'omulema yamanyi amagezi gaasala ng'akola ki ng'abuuka. Tugenze Kyankwanzi. Woman representative oba omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Kyankwanzi Comfortable Evelyn National Unity Platform gwe Wanzeeko Eddusu. Tambuza video. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Kyankwanzi mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bamuyita Comfortable Evelyn yagenda okubakiikirira w'omusanga tiikinga yali kabonero ka Mbuleera. Ntwetwe Kaunti Mande Edward ye mubaka agenda okubakiikirira. Butemba Kaunti Irumba Alex yagenda okubakiikirira. Nzizeeyo butya Ekyankwanzi. Abantu b'e Kyankwanzi bano be babaka bammwe abagenda okubakiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu kulonda kwa bonna okubindabinda era w'obasangira tiikinga be bakulembeze bammwe abagenda okubayingiza mu Uganda empyaka. Omubaka omukyala bamuyita Comfortable Evelyn. Ntwetwe County Mande Edward ye mubaka agenda okubakiikirira. Butemba County Irumba Alex ye mubaka agenda okubakiikirira. Tuyingidde Ekiboga. Tugenze Ekiboga. Ekiboga omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Kaya Christine Nakimwero. Abantu b'Ekiboga omubaka wammwe omukyala agenda okubakiikirira aweereddwa kkaadi ya National Unity Platform bamuyita Kaya Christine Nakimwero. Kiboga East Country Musoke Michael Trevos ye mubaka wammwe agenda okubakiikirira abantu b'Ekiboga East County Musoke Michael Trevos. Kiboga West County omubaka agenda okubakiikirira amuyita Grace Kakoza Nachanzi. Ladamas. Congratulations Grace Kakoza. Okyagambikako, okyalumikako, okyasunikako omusale. Kuva n'olwaleero gwe maama Kiboga erinnya limaze ne litongozebwa kakati gwe maama Kiboga omutuufu. Abantu b'Ekiboga nziramu okusoma lisiti yammwe. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira aba district y'Ekiboga bamuyita Kaya Christine Nakimwero. Kiboga East County bamuyita Musoke Michael Trevos. Kiboga West County Grace Kakoza Nachanzi. Maama Kiboga wonna w'obasanze tiikinga National Unity Platform ye bakuweereza kubanga gwe wagisaba nti be beekuweereza. Tugenze mu district ey'Emityana olwo tusembedde. Tugenze mu district ey'Emityana.
Mityana omubaka omukyala agenda okubakiikira bamuyita Mukisa Proscovia agambye mbu yeeko ki Mityana gamba ali awo gamba akuliranye nti Joyce baagala byayanga gamba munakuliranye Joyce baagala ntwatwa byayanga minzani ya mulema okulinnyako kakungunta kamusudde abantu b'Emityana bagambye fere tudiringa na bali bankwe era bw'ato Joyce baagala ntwatwa n'awanduukululwa mu kitabo kya National Unity Platform oba ng'omubaka agenda okugikwatira kaadi omukyala mu disitulikiti y'Emityana bw'atyo Mukisa Proscovia muyite ani oyo omukyala yali azannya ebiina Uganda Nabbosa Mukisa Proscovia w'omusanga piikinga ng'omubaka w'omukyala ow'Emityana Busujju Kaunti Luchamuzi David Kalwanga abantu b'e Busujju bagambye yabakomawo atukiikirire Mityana County North Tomusange Isaac Mityana County South Kintu Freddy Grace Mityana Municipality Kaokadda Saabazoganyi omwana w'eka ow'Embazulu n'antanyigirwa mu nnoga zaake Butebi abantu b'Emityana bagambye ekibiina kya National Unity Platform yewaffe oyo gwe tugenda okutiikinga era mbakubiriza abantu mwenna ab'Emityana ti abakulembeze bonna abali kabonero akambulira be mbamutiikinga kubanga be bakulembeze betugenda okugenda nabo mu Uganda empyaka be bakulembeze betugenda okutongoza nabo Uganda emaze mu buwambi emyaka 40 nzira y'Emityana omubaka mu mukyala Mukisa Proscovia Busujju Kaunti Luchamuzi David Kalwanga akomyewo abakiikiri abantu b'e Busujju nga mwasaba Mityana County North Tomusange Isaac Mityana County South Kintu Freddy Grace Mityana Municipality Kaokadda zaake Butebi Saabalwanyi Saabazoganyi ntambulizaako video naawe tombowa tugenze Kasanda Tambuza video tugenze Kasanda mbagambye waliwo ensonga lwaki nsazeewo list eno ngibatemeremu bannaffe bangi bali bize ku mirimu gyabwe bannaffe bangi bayinza obutafuna budde busoma na bannaffe bangi era abalina obulemu n'okusoma yes abalina obulemu n'okusoma waliwo ne bannaffe abatalaba bulungi naye ng'ate basobola okuwulira obulungi abantu b'e Kasanda omubaka omukyala agenda okubakiikirira era nga yabadde abakiikira amuyita Flavia Caroline Nabagabe mwagambye akomewo era ekibiina tekisobodde kutenguwa ddoboozi lyammwe kubanga maanyi g'abantu kyemugamba ekibiina kyekigamba eddoboozi lyammwe eddoboozi ly'ekibiina omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Kasanda nga bulijjo Flavia Caroline Nabagabe azzeeyo Bukuya County Mutebi Robert gwe muba mutiikinga Kasanda County North Patrick Nsamba Oshabe ng'era bulijjo yabaddeyo abantu b'e Kasanda County North bagambye ffe gwoba otuddiza gwe twagala Kasanda County South Kabuye Frank Honorable nga bulijjo Kasanda County South Kabuye Frank tuzeeye Kasanda tugumizeewo nnyo tugambe abantu b'e Kasanda abantu be balina okutiikinga ku lwa kaadi ya National Unity Platform ababaka baba bagenda okubakiikirira mu lukiiko lwa Uganda empya Woman MP Flavia Caroline Nabagabe Bukuya County Mutebi Robert Kasanda County North Patrick Nsambo Shabe Kasanda County South Kabuye Frank tugenze Butambala Kala Matendo bino binkwatako nnyo tugenze Butambala Kala Matendo bino binkwatako nnyo Butambala Woman MP agenda okutukiikirira yoyo abaddeyo Hajati Aisha Kabanda Deputy Secretary General w'ekibiina ki National Unity Platform weewaawo nti oluusi wabaawo abajjonkizi weewaawo nti oluusi wabaawo abakuba naye National Unity Platform gwewadde kaadi yoyo abiiri waffe era tiikinga butiikinzi Honorable Aisha Kabanda abantu b'e Butambala bagambye ye mubaka omukyala abaddamu okutukiikirira Butambala County nga bulijjo kojja wange Muhammad Muwanga Kivumbi abantu b'e Butambala nga bulijjo mubaka wammwe ow'ensonga Muhammad Muwanga Kivumbi mumulabiranga ddala Gomba
tugenze Gomba. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Gomba bamuyita Sentamu Betty. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Gomba bamuyita Sentamu Betty. Gomba East County Saz Godfrey. Gomba West County Lukwago Gonzaga. Tuzzeeyo mu Gomba kkatirizaawo nnyo nti omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Gomba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Sentamu Betty era gwe bamutiikinga abantu b'e Gomba mwenna. Agenda okukiikirira Gomba East County Saz Godfrey mbaka wammwe. Abantu ba Gomba West County Lukwago Gonzaga ye mbaka wammwe. Tuyingidde empigi tusembedde. Omubaka omukyala agenda okubakwatira bendera tannamanyibwa. Kyeweerabira nno wano we wabadde omubaka Teddy Nambooze Teddy yabadde omubaka omukyalo owa Mpigi District. Awo basoose ne balekawo tannamanyibwa. Mawokota County North Kiyaga Hillary Innocent Dr. Hudaman Mazongoto. Abantu be Mawokota County North bagambye ffe gwe twagaladdemu atukiikirire nate. Mawokota County South Sejjemba Matini yagenda okubakiikirira Nzizeeyo Mpigi District. Woman representative ekifo ekirimu oba ekibaddemu omubaka gwe bayita Teddy Nambooze tekinnalangirirwa. Mawokota County North Kiyaga Hillary Innocent Dr. Hudaman Mazongoto umwongera akalulu. Mawokota County South Sejjemba Matini ye mubaka gwe mulina okulonda abayingize Uganda empya. Tugenze Buvuma. Bwe tugenda mu district ey'e Buvuma woman representative nga bulijjo era yoyemu abaddeyo bamuyita Mugabe Susan. Buvuma omubaka omukyala bamuyita Mugabe Susan agenda okukiikirira district eyo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district eyo mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Buvuma Island County Katamba Firi. Abantu b'e Buvuma nziramu okubategeeza ababaka abalina okubakiikirira oba bemugenda okutiikinga okubayingiza mu Uganda empya oba bemugenda okulondera mu kulonda okw'ebyafaayo okutujja mu buyinike okutujja mu buwambe bwe tumazeemu emyaka n'okutuyingiza mu Uganda empya. Abantu b'e Buvuma omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Mugabi Suzani. Buvuma Island County omubaka agenda okubakiikirira bamuyita Katamba Fire. Tambuza vidiyo gwe. Tuyingidde Kayunga. Bwe tugenda mu district ey'e Kayunga omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nakwedde Harriet. Abantu b'e Kayunga omubaka wammwe ow'ensonga, omubaka wammwe ow'ensa, omwagalwa wammwe, omulwanyi wammwe agenda okulwanyisa ekibbattaka, agenda okulwanyisa ekiwamba bantu, agenda okulwanyisa ekisiba bantu oba abaddewo ng'abirwanyisa actually kuba tugera mu Uganda mpya abaddewo ng'abirwanyisa mu mbeera yonna bamuyita Nakwedde Harriet. Bale County Tebandeke Charles. Ntenjeru County North Sally Frederick Kafero. Ntenjeru County South Nsanja Patrick. Kayunga omubaka wa omukyala agenda okubakiikirira gwe mulina okutiikinga bamuyita Nakwedde Harriet. Bale County omubaka wa bamuyita Tebandeke Charles. Ntenjeru County North Sally Frederick Kafero ye mubaka wammwe. Ntenjeru County South Nsanja Patrick ye mubaka wammwe. Tuyingidde Buyukwe. Tuyingidde Buyukwe mu basimaati mugenyi bamwana soda. Buyukwe omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nabatanzi Farida. Abantu b'e Lugazi municipal mugenda kukiikirirwa Serubula Stephanie. Abantu b'e Buyukwe County South mugenda kukiikirirwa Kanaabi Jimmy. Abantu b'Enjeru municipality mugenda kukiikirirwa Musanje Moses Lukanga. Buyukwe nzirayo omulundi ogusembayo okusoma lisiti yammwe. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nabatanzi Farida. Lugazi municipal Serubanja Stephanie agenda okubakiikirira. Buyukwe County South Kanaabi Jimmy MP wammwe. Njeru municipal Musanje Moses Lukanga omulangira
yagenda okuba omukiise wammwe mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka tuyingidde Mukono. Omubaka omukyala wa disitulikiti ey'e Mukono kali kuwola tekinnalangirirwa. Omubaka omukyala wa disitulikiti ey'e Mukono tekinnalangirirwa. Mukono County North Kiwanuka Abdallah Honorable abantu b'e Mukono County North bagambye nti addemu atukiikirira olaba atukiikiridde bulungi mu Uganda enkadde ate olwe tunaagenda mu Uganda empyaka nga ffe bannannyini gavumenti. Mukono County South Maseruka Robert ye mubaka agenda okubakiikirira. Nakifuma County Kiwanuka Sulaiman yagenda okubakiikirira. Mukono Municipality Honorable Betty Nambuzi Bakiriki n'abalwanyi. Nawe ssebo adde akwefubiridde. Abaana badde bakwefubiridde naye era ntero kigamba mwenna ab'ekyawakyawa batera okwekyawakyawa. Abaana bankoze kira bwe weekyawa kye baba bakwagalamu. Balage nti gwe wooli baba bakuba nga kye bakwagalamu oluyakitinge mu ngeri ebasanyusa bw'ovaawo oba bawadde results bw'ovuma oba bawadde results gwe nywera osigale ng'okola emirimu gy'eggwanga. Honorable Betty Nambuzi Bakireke nange njatula mbadde nkwagaliza ate nga tuli bannamagye ebintu byammwe tetulaga byetabamu naye mbadde nkwagaliza. Era yoga Kampala Woman Representative Ladamansi Shambimu Malindi nate akumyewo ku ballot paper. Agabye buyego ki? Wacho kabira Geoffrey Ruta yafunye kadi nawe. Kampala Chokanno kamba sese. List eno nange sisose njiyitamu nammwe. Nange mbadde njagala nga sibaliisa mawolu nga nange ndya mawolu. Mbadde njagala nze naawe fenna tuli ensu. Kampala Honorable Shamimu Malende akomyewo nate ku ballot paper nga ye mubaka omukyala wa Kampala era nga akonfamingiddwa ku bwamaama Kampala. Agambye mbuyeko ki? Shamimu Malende afunye kadi ya National Unity Platform okuddamu okubeera omukiise omukyala owa district ya Kampala mu lukiiko olukulu olw'eggwanga era akonfamingiddwa okubeera maama Kampala nate emyaka 5 mu Uganda empyaka. Tugenze Kawempe North Jaden Last Boni Honorable Council Nalukola Elias Luyimbazi. Kawempe South muntu wa watu Nyanzi Fred Center mugambo otya kansubire nti mbere kutwala malidadi sala naffe gye tuli omukama Katonda akyakumye nkuyoza era tukwagaliza obuwanguzi obusemberayo ddala obwa waggulu n'obwa waggulu ddala okugenda mu Uganda empyaka. Nakawa East Division Deputy Sekamwa Alex Waiswa Mfumbiro gwe mugenda okulonda. Nakawa West Division Joel Bisenyonyi gwe mugenda okulonda. Lubaga North Division Kawale Abubeka abaye Lubaga North Division bamusabye akomyewo. Lubaga South Division Nasolo Junior Mukasa Rosias Honorable Mukasa Rosias aweerezaako naye abantu b'e Lubaga South oba Lubaga eyo Maserengeta bagambye nti ku mulundi guno twetaaga omubaka Nasolo Junior. Makindye West Division Zahara Luyirika Mala. Awo teweerabira nti weewabadde nnyeeko Deriki Zahara Mala Luyirika watuuziddwa. Makindye East Division Kasirye Nganda Ali abadde mmeeya w'e Makindye Mulyanyama. Kampala Central Tata Kampala David Lewis Lubongoya era munagamba era abamagye balaga obusaati munda mulabeera bwatuusa okwogera ku Lubongoya naawoomerera kubonna mpoomerera kubanga kati buli ali ku lisiti wano wa mukago. Kubonna mpoomerera kubanga buli ali ku lisiti wano wa mukago. Wama abantu b'e Kampala
nziramu okubasomera listi y'abakulembeze abagenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira yoyo yennyini abaddeyo, Maama Kampala Shamimu Malenda azzeeko ku bwa Maama Kampala. Omubaka agenda okukiikirira abantu b'e Kawempe North si mulala era nga yoyo yennyini aliyo kubanga ffe gwe tumanyi Jaden Lastborn Nalukola Elias Buyimbazi. Kawempe South mugenda kukiikirirwa Nyanzi Fred Center, Nakawa East Division mugenda kukiikirirwa Alex Waiswa Mufumbiro, Nakawa West Division Joel B Senyonyi Teweerabiranga ono yeropuwa mu mulungi, Lubaga North Division Kawalya Abubeka yagenda okuddamu okubakiikirira ng'abantu b'e Lubaga North bwe basabye. Lubaga South Division bagambye abantu b'e Lubaga South Division tuleete Nasolo Virginia yagenda okutukiikirira. Makindye West Division Zahara Mala Luyirika yagenda okubakiikirira. Makindye East Division Kasirye Nganda Ali Mulyannyama. Kampala Central nga simulala David Lewis Lubunguya era yiku era abayogera ku Lubunguya era ateekamu nnyo okulaga nti oba asanyuse nnyo bonna nsanyuse yazija kibali naye kubonna nsanyuse tukkiridde Wakiso anti ntambula nammwe. Woman representative mu district eye Wakiso omukyala omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Wakiso Betty Ethel Naluyima. Omubaka omukyala abantu b'e Wakiso gwe mulina okulonda bamuyita Betty Ethel Naluyima. Abantu b'Entebbe municipality Nabatanamuli Joyce ye mubaka agenda okubakiikirira. Busiro County South Namatovu Charles agambye nti Matiya Mulumba Walukagga gwagenda okujja mu Busiro County East teweerabira nti Walukagga fena tuli product za Kasozi era nkakasa Godfather wa Festoni Kasozi musanyufu yonna gyali nti ttaala gyereka akolezezza yayaka. Nina kasitole kenjagala okubanyumiza katono ku Walukagga oyo. Walukagga yaliroyo banne ba William Kibuka ne bagezaako mmuteekamu ebigambo mu Kampala Music Stars eya Kasozi mwe yafiira n'agaana ye n'agera ku mulimu. Kasozi n'amugamba ogenda kugaggawala nnyo olw'amazima kyokka ate William Kibuka obusente oba akannya kemuleseeko tagenda kubuukawo. Amazima gennyini byali bigambo bya Stone Kasozi twali Masaka eyo. Ndi musanyufu nnyo muganda wange kongula Matiya Mulumba Walukagga anti yagamba ye afuga kimu kuba yakyogera okuva mu ntandikwa nti ngenda kubeera ekisanja kimu kubwa meya beera ekisanja kimu mu Parliament yagituuma Mandela style. Tewali awo akemettereddwa mmeme awo tewali muntu n'omu akemettereddwa mmeme. Ladamansi musiriikirire katono soke tusabire mukadde waffe taata waffe mununuzi waffe omwagazi waffe Livingstone Kasozi empaji era ejjinja umula Mirembe Stone Kasozi Nsubbago waliko okolezezza gwaka mukama waffe emisubbawa gye waliko otukolezezzaamu gyaka. Tugenze mu Central Region mutukyali tukyali mu Wakiso mu nsonyiweko abadde agenze ku page ndala. Busiro County North Semaganda Ronald ye MP gwe mulina okulonda. Kyaddondo County East Honorable Mwadanku Nyingi abatuuze bagambye nti komawo. Makindye Ssaabagabo Municipality Serukenya David abatuuze bagambye komawo. Nansana Municipality Zambali Bulasio Mukasa Kira Municipality George Bosesi. Okay, tujiddemu eno listi ye Wakiso. Omubaka omukyala agenda okubakiikira bamuyita Betty Ethel Naluyima. Entebbe Municipality bamuyita Nabatanamuli Joyce. Busiro County South bamuyita Matovu Charles. Busiro County East bamuyita Mathias Matiya Mulumba Walukagga dduka ekivavu. Kale nkusanyukiddeko nnyo ggwate. Nkusanyukiddeko nnyo ggwate mukama wange. MP2B Busiro County East
Mathias Matia Mulumba Lukagga mu Katoliki kutumiddeko nnyo. Busiro Kaunti Semaganda Ronald Kyaddondo East Muwada Nkunyingi Makindi Ssaabagabo Municipality Serukenya David Nansana Municipality Zambali Bulasio Mokasa Kira Municipality Honorable George Mosisi netuwunzika nga tugaddewo Central Region tubaddilemu olukwakwayo tuyiseeyiseemu. Tekyetaagisa obudde bwennyini bo tewali. Tugenze mu Eastern Region. Mu Eastern Region eno ewasangibwa Busoga, Bugisu, Badama, Abisoloti baba baki Bateeso. Anyway, tugenze mu Eastern Region oba giyite Eastern Uganda. Tutandikidde mu Amulia District. Tutandikidde mu Amulia ate muvaako. Molo mutegedde nnyo mutegedde nnyo kati olwo biwedde. Amulia District. Ombako omukyala agenda okubakwatira bendera bamuyita Agulo Florence. Ombako omukyala agenda okukwatira National Unity Platform bendera mu kulonda kwa bonna okujja okutwala mu Uganda empya bamuyita Agulo Florence. Amulia Kaunti bamuyita Ariongo Moses. Olungo Kaunti bamuyita Osogu Nelson Njiramu Amulia. Ombako omukyala agenda okukiikirira Amulia District mu kulonda kwa bonna ku lwa National Unity Platform okutwala mu Uganda empyaka bamuyita Agulo Florence w'omusanga Tikinga. Amulia Kaunti Ariongo Moses. Olugo Kaunti Osogu Nelson. Tugenze Ebudaaka. Ebudaaka ombako omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera bamuyita Shoppy Brenda Isabel. Ombako omukyala agenda okubakwatira bendera bamuyita Shoppy Brenda Isabel wemulaba Tikinga abakyala ab'Ebudaaka oba abalonzi mwenna ab'Ebudaaka. Ombako omukyala agenda okubatwala mu Uganda empya. Budaaka Kaunti Baya Charles. Budaaka Kaunti Baya Charles mbaka agenda okubakiikirira. Kiiki Kaunti Kiiki walala anumye Kiiki Kaunti Nabuchwa Dawson yagenda okubakiikirira. Mu district y'Ebudaaka wetukyali ombaka omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera amaze okukonfamingibwa akakiiko k'ebyokulonda nga kasinziira ku bye kajje ku ground mu Budaaka. Ombaka omukyala bamuyita Shoppy Brenda Isabel. Budaaka Kaunti Baya Charles. Kiiki Nabuchwa Dawson yembaka agenda okubakiikirira. Tugenze mu district Buduuda. Ombako omukyala agenda okubakwatira bendera tannamanyibwa. Abantu b'e Buduuda ombako omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olwa bonna mu kulonda okutwala mu Uganda empya tannamanyibwa. Bushigai Kaunti Mukuyi Charles yagenda okubakwatira bendera. Luteshege Kaunti Masika Robert yagenda okubakwatira bendera. Manjia Kaunti Nambeshe John Baptist nga bulijjo bamugambye nti komawo otukiikirire. Enzize Buduuda ombaka omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera tannamanyibwa. Bushingai Kaunti ombaka agenda okubakiikirira mu lukiiko olwa bonna mu Uganda empya bamuyita Mukuyi Charles. Luteshe Kaunti ombaka agenda okubakiikirira mu Parliament oba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka bamuyita Masika Robert. Manjia Kaunti ombaka agenda okubakiikirira nga yabadde abakiikirira nga gwe mwagambye nti gwe bamutuddiza bamuyita John Baptist Nambeshe. Tugenze Bugiri. Tambuza video. Tugenze Bugiri. Ombaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Bugiri bamuyita Namumbya Rebecca.
Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Bugiri bamuyita Namumbya Rebecca. Bugiri Municipality omubaka agenda okubakiikirira bamuyita Maserino Manjeni Agesa. Omubaka agenda okukiikirira abantu b'e Bugiri Municipality mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empya bamuyita Maserino Manjeni Agesa. Bukoli County Central Mukama Abubakari yagenda okubakiikirira. Bukoli County North Ayagala Kijamalu Mukuye yagenda okubakiikirira. Tukyali Bugiri omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Namumbya Rebecca. Bugiri Municipality bamuyita Macherino Manjeni Agesa. Bukoli County Central Mukama Abubakari. Bukoli County North Ayagala Jamalu Mukuye yagenda okubakiikirira. Bugweri tugenze mu district y'e Bugweri omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Walukamba Mase. Omukyala Mase Walukamba ye mubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'omu district y'e Bugweri. Ye mubaka omukyala bwe mutiikinga e Bugweri yajjidde ku kaada oba ku bendera ya National Unity Platform. Bugweri County Kaziba Grace Budinyi bwe mutiikinga. Bugweri waliwo ebifo bibiri. Woman Representative Walukamba Mase abangi gwe mumanyi nga Mase Walukamba. Bugweri County Kaziba Grace Budinyi ye mubaka agenda okubakiikirira. Tugenze Bukedya. Bukedya omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Alupo Mase Mariam. Era ddala kituufu babadde batuufu bamulonda abakiikirire. Bukedya omubaka omukyala agenda okukiikirira district y'e Bukedya mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Alupo Mase Marion. Bukedya County MK Benjamin yagenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera. Kachumbala County Angelique Charles. Bukedya tujiddamu okugisoma omulundi ogusembayo ababaka abagenda okubakiikirira ku lwa kkaadi ya National Unity Platform be mulina okutiikinga mu Uganda empyaka babatuuseeyo bagenda okubakiikirira mu gavumenti egenda okubeera mu Uganda empyaka. Omubaka omukyala akiikirira Bukedya agenda kubeera Alupo Mase Marion tiikinga. Bukedya County MK Benjamin. Kachumbala County Engerechi Charles yagenda okubakiikirira. Bukwo tugenze mu district y'e Bukwo omubaka omukyala agenda okubakiikirira tannamanyibwa. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira ab'e Bukwo tannamalira tannamanyibwa oba tannalangirirwa. Kongasisi County Kipulangati Dani Kwekos. Tuli Bukwo Kongasisi County Kipulangata Dani Kwekos ye mubaka gwe mulina okulonda. TOO County tuyite TOO County. Mande Silas ye mubaka aweereddwa omumuli ku lwa National Unity Platform era gwe mulonda abantu b'e Bukko. Abamu constituency gye bayita TOO oba tu zanti bannange amunani kani ojja kudda video ng'ebuddeko. Tugenze e Bulambuli omubaka omukyala agenda okubakiikirira tannamanyibwa ab'e Bulambuli. Bulambuli County nammwe agenda okubakiikirira tannamanyibwa. Erigoni County Wabona George Zanga yagenda okubakiikirira. Erigoni North County tannamanyibwa. Wano waliwo ebifo bina
ne wakakonfamingibwako candidate omu agenda okukiikirira abantu ba Elgon County gwe bayita Wabuna George Sanga. Tugenze ebusiya ombako omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Akero Fanisi Mary dio ombako omukyala agenda okukiikirira disitulikiti y'ebusiya mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Akero Fanisi Mary. Busia Municipality Wanyama Kennedy Samia Bugwe County North Amamu Vincent Agesa Samia Bugwe County South Ochoka Agesa Freddy Samia Bugwe Central County Ouma Benard Wabwire. Tugenze ebutalejja mu district y'ebutalejja ombako omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Kiza Sawuya. Ombako omukyala agenda okukiikirira abakyala b'ebutalejja mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Kiza Sawuya. Bunyole East County Wegula Mohamudu Bunyole East County Wegulo Mohamudu yaweereddwa kkaadi ya National Unity Platform mu kuvuganya kwa bonna okukiikirira abantu b'omu kitundu ekyo mu Paalamenti oba mu lukiiko olukulu olw'eggwanga olugenda okusookera ddala mu byaffe bya Uganda kubanga lwe lugenda okubeera olwa Uganda empyaka. Bunyole West County lyadda Moses yembaka agenda okubakiikirira abantu b'e Bunyole West County era mumulabiranga ddala. Tugenze Butebo omubaka omukyala agenda okubakiikirira tamanyiddwa. Butebo County Mukomba Eriki agenda okubakiikirira. Butebo County omuntu gwe mwasazeewo abakiikirire era yaweereddwa kkaadi ya National Unity Platform gwe bayita Mukomba Eriki mumulabiranga ddala. Tugenze Buyende omubaka omukyala agenda okukiikirira abakyala b'e Buyende mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Naisanga Stella yembaka omukyala agenda okuvuganya ku kkaadi ya National Unity Platform okukiikirira abakyala ab'e Buyende mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Budyope East County Lumbuye Awali Budyope West County Kaleerwe Aziza. Buyende mbaddamu omulundi ogusembayo omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Naisanga Stella w'omusanga Tiikinga. Budyope East County Lumbuye Awali w'omusanga ku ballot paper Tiikinga. Budyope West County Kalobe Anthony yembaka agenda okubakiikirira. Tugenze Iganga sembera bwe tuve Iganga tudda Jjinja tusembedde Iganga. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira abantu b'e Iganga bamuyita Kaleerwe Aziza. Lindako katono. Buyende omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Naisanga Stella. Budyope East County omubaka agenda okubakiikirira bamuyita Lumbuye Awali. Budyope West County omubaka agenda okubakiikirira bamuyita Kolobe Anthony. Munsonyiwe wabaddewo awo era katono. Nange ndi muntu tendi computer. Tugenze Iganga omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Kaleerwe Aziza. Omubaka omukyala agenda okukiikirira disitulikiti y'Iganga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka bamuyita Kaleerwe Aziza. Iganga Municipality Mudyobe Abeid Nassa. Kigulu County North Maganda Julius. Kigulu County South Andrew Kiza Namitego Kaluya. Iganga nziramu okusoma lisiti yammwe y'ababaka be mugenda okulonda okwa bonna okutwala mu Uganda empya bagenda okubakiikirira mu Paalamenti ng'ate babakiikirira mu Uganda empya. Iganga Woman Representative omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Kaleerwe Aziza. Iganga Municipality Mudyobole Abeid Nassa yembaka agenda okubakiikirira. Kigulu County North Maganda Julius yagenda okubakiikirira. Kigulu County South Andrew Kiza Namitego Kaluya yagenda okubakiikirira. Tugenze Jjinja
Mu district ejinja omubaka omukyala agenda okubakiikira mita Nambi Miria. Mu district ejinja omubaka omukyala agenda okubakiikira mita Nambi Miria wona amusanga Kakonge tiikinga oyo kubanga yagenda okubeerako akabonero nti Ambuleera amaze okuwandibwako eddusu. Butembe Kaunti Mwengamba Natabi Maria Ledochowska Kazungu nnyo Natabi aibu Natabi bantu asomera mu UP yagala tuleetera bizibu. Butembe Kaunti omubaka agenda okubakiikira bamuyita Natabi Maria Ledochowska. Sitabategedde Natabi Maria ebamanyi ebirala. Kagoma South County Anyole Innocent yagenda okubakiikirira. Kagoma North County ekifo ekyo kikyali kikalu oba akulira akakiiko k'ebyokulonda mu National Unity Platform tannalangirira agenda kwesimbawo. Jinja nsiramu omulundi gumu omubaka omukyala agenda okubakiikira mita Nambi Maria. Butembe Kaunti omubaka agenda okubakiikira mita Natabi Maria oliwa mita Nambi Miria agenda okukiikirira abakyala b'ejjinja. Butembe Kaunti omubaka agenda okubakiikira mita Natabi Maria. Kagoma South County Anyole Innocent omubaka agenda okubakiikirira ate mu abantu b'e Kagoma North County mulindirira akakaakiiru tekannabanyookera. Jinja City mwetugenze omubaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga ky'Ejjinja. Jjukira wabaawo district ne city. Jinja yafuna city eringa Masaka. Jinja City omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Saala Lwansasula. Omubaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga ky'Ejjinja bamuyita Saala Lwansasula. Era abantu b'Ejjinja we bamutiikinga yakongojja akabonero ka Ambuleera. Jinja North Division Muyonjo Hussein nga si mulala abeera Swengere. Jinja North Division Muyonjo Hussein ngo yabeera si mulala yabeera Swengere. Kodeyo muna yogayoga Swengere muganda wange we bali kunywereza era we bali kulemeza. Jinja South Division East Mwiru Po. Jinja South Division West Batamuwa Timothy Lusala. Jinja South Division West Batamuwa Timothy Lusala yembaka agenda okubakiikirira. Tugenze Kabera Maido tambuza video gwe. Kabera Maido omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Amayu Irene. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district ya Kabera Maido mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka bamuyita Amayu Irene. Kabera Maido County ekifo ekyo abakulira akakiiko k'ebyokulonda bakyakyesigarizza agenda okutuvuganyiza oba agenda okutuwangulira. Ochero County n'ekyo ekifo tekinnalangirirwa agenda okutukwatira bendera. Kabera Maido nziramu gumu omubaka omukyala agenda okubakwatira bendera bamuyita Amayu Irene. Kabera Maido County mulinda akakka akeeru. Achero County mulinda akakka akeeru. Netugende Kaliro district. No, tusooke yes. Kaliro district. Tugenze mu district ye Kaliro. Kaliro district omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empya bamuyita Nango Biddamali. Kaliro district omubaka omukyala aweereddwa bendera ya Kadi National Unity Platform okubakiikirira mu lukiiko olw'eggwanga olukulu mu Uganda empyaka bamuyita Nango Biddamali. Bulamoji County Muyodi Godfrey. Kyekiriwo Muyodi tuli Kaliro. Bulamoji County Muyodi Godfrey embaka awandiddwako eddusu okubakiikirira ku lwa Kadi ya National Unity Platform abatuuse mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka. Bulamoji County Muyodi Godfrey yembaka amwe. Bulamoji North West Nsimbi Muzamiru. Bulamoji North West Nsimbi Muzamiru.
tuddayo mulundi gumu. Kaliro mbaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga weeriddwa kkaadi ya National Unity Platform bamuyita Nangoobi Damali. Bulamoji Kaunti Muyodi Godfrey. Bulamoji North West Kaunti Nsimbi Muzamiru. Tugenze e Karachi. Mu district y'e Karachi omubaka omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera mu kulonda kwa bonna okubindabinda bamuyita Amuwo Vicky. Karachi Kaunti ekifo ekyo mulinde akakka akeeru. Abatuuze b'e Karachi Kaunti oba abalonzi b'e Karachi Kaunti mulinde akakka akeeru. Tugenze e Kamuli. Tambuza video bagambe ntugenze e Kamuli. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district y'e Kamuli mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Babirye Bridget. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abantu b'e Kamuli mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Babirye Bridget. Bugabula Kaunti North Lyavaala Joy ye mubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abantu b'e Bugabula Kaunti North. Bugabula Kaunti South Muwanguzi Andrew, Pastor Muwanguzi Andrew yeebaleko emirimu gy'okoledde eggwanga ennyo emingi tetugirojja. Buzaaya Kaunti Wabwire Christopher. Buzaaya Kaunti Wabwire Christopher. Yeah. Kapuchorwa omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Simba Harriet. Kapuchorwa Municipality Chemutai Kalifani afunye kkaadi ya National Unity Platform. Tinge Kaunti kifo ekyo mulinde akakka akeeru. Kapuchorwa omubaka omukyala agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga ku lwa National Unity Platform bamuyita Simba Harriet. Kapuchorwa Municipality Chemutai Kalifani Tenge Kaunti ekifo ekyo mulindirira akakka akeeru. Tambuza video. Kapere Byongo tugenze bani abagenda okutukwatira bendera mu district ya Kapere Byongo. Omubaka omukyala tannalangirirwa. Kapere Byongo Kaunti Ochen Julius. Kapere Byongo district omubaka omukyala tannalangirirwa mulinde akakka akeeru. Kapere Byongo Kaunti Ochen Julius yagenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera. Tugenze e Katakwi. Omubaka omukyala agenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera era agenda okukiikirira abantu b'e Katakwi mu Uganda empyaka bamuyita Apoloti Francis Kirea. Woman representative mu district y'e Katakwi bamuyita Apoloti Francis Kirea yaweereddwa kkaadi ya National Unity Platform mumulabiranga ddala nnyo. Nga Riamu Kaunti Ochailap Michael Akabwai. Onga Riamu Kaunti tuwera tuli mu district y'e Katakwi. Ochailap Michael Akabwai yagenda okubakiikirira. Toloma Kaunti Akiso Benjamin. Usuku Kaunti Okolo Moses Akaboy. Tuddayo e Katakwi mulundi gumu. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district y'e Katakwi bamuyita Opoloti Francis Kelea. Ngariyamu Kaunti omubaka agenda okubakiikirira mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka gye tugendamu bamuyita Ochailap Michael Akabwai. Toloma Kaunti Akiso Benjamin yaweereddwa kkaadi ya National Unity Platform. Usuku Kaunti Akolo Moses Eskaboy yagenda okukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera. Tugenze ekibuku mu district y'ekibuku. Tambuza video. Awana agambye nti Hillary Kiyaga surprised me. Hillary Kiyaga surprised me. Yeah, by the way, lwaki obadde surprised nnyo? Buli abadde mu lwokaano luno abadde agwanidde. Buli abadde mu lwokaano luno abadde agwanidde. Nabwe ekitemu ntambulizeeko video tumaleyo list ya Eastern Uganda
tulindirire ebiddako akakka akeeru oba kanaavuluma nate. Woman representative akiikirira district ey'Ekibuku bamuyita Byakihope Ndegemo. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district ey'Ekibuku ku lwa National Unity Platform bamuyita Byakihope Ndegemo. Kabweri County Mbayo Richard. Kabweri County Mbayo Richard. Eyo tubadde mu district ey'Ekibuku. Tugenze mu district y'Ekweni. Tusooke y'Ekkuumi. Ali tusooke y'Ekweni. Ate nga waliwo ey'Ekkuumi. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira mulindirira akakka akeeru abantu b'Ekkuumi. Kanyumu County Akabwayi James ye mubaka agenda okubakiikirira. Kuumi County mulindirira akakka akeeru. Kuumi Municipality mulindirira akakka akeeru. Kuumi District Woman Representative ekifo ekyo mulindirira akakka akeeru. Kanyumu County Akabwayi James ye mubaka agenda okubakiikirira mu mulonderenga ddala yagenda okujja nga akongojja akabonero ka Umbrella. Kuumi Municipality mulindiriremu akakka akeeru. Tugenze Kweni. Abaye lindako ndaba sira Ekweni. Omubaka omukyala bamuyita yeeko Christine Cherop agambye ebuyeeko yali agaddaga ebuyidde bodo yeeko. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district ey'Ekweni bamuyita yeeko Christine Cherop. Kweni County Cherotik Kalebu Noah. Kweni County Cherotik Kalebu Noah yagenda okubanga akwatidde kadi ya National Unity Platform. Yagenda okubanga wanise ebbendera ya National Unity Platform kulonda okwa bonna okubindabinda. Akiikirire abantu b'Ekweni County mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga tuli mu Uganda empya. Soy County egenda kukiikirirwa Kyemmo lindako. Kweni County National Unity Platform esindise Cherotik Kalebu Noah. Soy County nesindika Kyemongezi David. Tugenze Luuka. Tewerabya tukyali mu Eastern Uganda. Woman MP oba Woman Representative bamuyita Namwase Oliver. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abakyala b'e Luuka mu lukiiko olukulu olw'eggwanga bamuyita Namwese Oliver. Luuka North County bamuyita Kaitankofu Rogers Lutaya. Luuka North County Kaitankofu Rogers Lutaya ye mubaka agenda okubakiikirira. Luuka South County Kiza Joshua Itazi. Luuka South County Kiza Joshua Itazi ye mubaka agenda okubakiikirira. Tugenze Manaafwa. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Namakoola Stella ab'e Manaafwa. Bubuulo County West Robert Wosere yagenda okubakiikirira. Butiru County n'agamba nti Masaba Faustini agambikako bannange. Wankina Faustini nga taba mulala abeera Masaba mwongereko erinnya nti Honorable. Omala okumwongerako erinnya nti Honorable mwongereko erinnya nti ow'ekitiibwa Taata Butiru. Taata Butiru Masaba Wankina Faustini sebo naffe aboogezi tufunyeeyo kadi. Kati olaba mu Parliament y'eggwanga n'amagye gabamu ne ba representative baago. Kakati naffe force yaffe tegende ekiikirwe Masaba Faustini abantu b'e Butiru County. Masaba Faustini oba gwe bayita Wankina Faustini abangi gwe mumanyi nga Masaba
mumulabiranga ddala abantu beeyo era mukubire ku masaaba akasimu muyozeeyoze nti weebale kutuuka ku buwanguzi obw'ekikulanga buno obutima bw'amasaaba nga sinnabulengera. Tugenze mu disitulikiti ey'e Mayuge. Omubaka omukyala agenda okubakiikira bamuyita Nakayiza Rita Martha. Bunya County East Waira James Majegere yagenda okubakiikirira. Bunya County South Ntende Robert yagenda okubakiikirira. Bunya County West Bididi Mustafa yagenda okubakiikirira. Tugenze Mbale. Omubaka omukyala agenda okubakiikira bamuyita Kakayi Judith. Abakyala b'Embale oba abantu b'Embale agenda okukiikirira obulungi abakyala b'Embale ku lw'ekibiina ki National Unity Platform kulonda kwa bonna kwe tugendamu okutuusa mu Uganda empyaka bamuyita Kakayi Judith. Bungoko County North Mafaabi Yisa yagenda okukiikirira abantu b'e Bungoko County North. Bungoko County South Masaba Nimrod yagenda okubakiikirira. Bungoko Central County Wananda Gideon Wilson yagenda okubakiikirira. Mbale City Woman Representative Mbale City Nakayenze Aisha yembaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga ky'Embale. Industrial Division Walimbwa Idi Rashid yagenda okubakiikirira. Northern Division Masaba Ivan yagenda okubakiikirira. Nziramu okusoma lisiti y'Embale City. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Nakayenze Aisha. Industrial Division bamuyita Walimbwa Idi Rashid. Northern Division bamuyita Masaba Ivan. Namayingo Woman Representative bamuyita Achieno Catherine Ouma. Namayingo Woman Representative bamuyita Achiengo Catherine Ouma yembaka omukyala agenda okukiikirira abakyala b'omu district y'e Namayingo. Bukoli Island County Achenge Joram yagenda okubakiikirira. Bukoli South County Wasige Akimu wa Mudanya yagenda okubakiikirira. Namayingo South County Farida Robert yagenda okubakiikirira. Tugenze mu district y'e Namisindwa. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira Mulinda Akakka Akeeru. Bubule East County Simiyu Seat Idi yagenda okubakiikirira. Namisindwa County Nanyonjolo Namonyo Robert yafunye kadi ya National Unity Platform. Tugenze mu district y'e Namutumba. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Musubika Farida. Bukono County Bazibu Ali Mukama munagambikako abafunye Mukama. Bukono County Bazibu Ali Mukama yagenda okubakiikirira. Busiki County Basalirwa Musa yagenda okubakiikirira. Busiki North County Isabirye Ezekiel yagenda okubakiikirira. Tugenze mu district y'Engola. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Amuge Road Oyulika. Kapiri County Abuchu Simon yembaka agenda okubakiikirira. Ngola County Osugulu Muhammad Moses yembaka agenda okubakiikirira. Tugenze mu district y'e Palisa. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Abojeni. Agule County Ojangole Anthony yagenda okubakiikirira. Gogonyo County Oluka Ivan yagenda okubakiikirira. Kibale County Ekitoyi Joseph yagenda okubakiikirira. Palisa County Katewu Godfrey yagenda okubakiikirira. Tukiridde tugenze mu district y'e Serere. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Accurate Sandra. Omubaka omukyala agenda okukiikirira district y'e Serere bamuyita Accurate Sandra yafunye kadi ya National Unity Platform. Kasiro County Enyutu Sam yagenda okubakiikirira. Pingire County Olinga Daniel yagenda okubakiikirira. Serere County Ipedu Alfred
yagenda okubakiikirira. Tukkiridde mu disitulikiti y'Essironko. Mu disitulikiti y'Essironko yeewangulidde okukwata kkaadi ya National Unity Platform okuvuganya ku ky'omubaka omukyalo owa disitulikiti y'Essironko era agiwangulire bamuyita Wandukwa Fauzia. Wandukwa Fauzia ye mubaka omukyala agenda okutukiikirira mu disitulikiti y'Essironko mu lukiiko olukulu olw'eggwanga mu Uganda empyaka. Budadiri County West Mudasiru Jafari, Budadiri County East Kimanya Twaha. Tugenze mu disitulikiti y'Essoroti. Omubaka omukyala agenda okubakiikirira bamuyita Abano Angela. Dakabera County Okaitaitas, Gweri County Etetu Jacob, Soroti County Erupo Meshuram. Tugenze mu Soroti City. Omubaka omukyala agenda okukiikirira ekibuga eky'Soroti. Tulinda akakakeeru. Soroti East Division Emachu Anodi, Soroti West Division Erau Emmanuel. Tololo. Omubaka omukyala agenda okukiikirira abakyala b'Ettolo bamuyita Echeng Mary Daffin mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga tetugenda kubeera mu Uganda empyaka ku lwa National Unity Platform. Tololo Municipality Owolo Valentine. Omolo Valentine yagenda okukiikirira Awol no. Tololo Municipality Awol Valentine yagenda okubakiikirira. Tololo North County Ochenge Simon Peter. Tololo South County Ameni Obrieni Sifu si chief ali. Tololo South County Ameni Obieni Chief. West Budama County North Ochenge Henry. West Budama County South Oyuki Samuel. West Budama North East County Ochola Maudon Felix. Ochola Maudon Felix. West Budama North East County. West Budama Central County Okoth Ronald. Somyeko ebivudde mu Central Region ne mu Eastern Region nga bwe tulindirira ebirala ebinaava mu bukulembeze obwa National Unity Platform oba mu kakiiko ak'ebyokulonda akeetengeredde ak'ekibiina ki National Unity Platform. Masiibula mugenda kunkola ki? Kati bwe mbatera mugenda kunkola ki? Era tewali.